General Museveni ali mu buzibu. UN ekangudde ku ddoboozi okusinziira wali mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ku magye aga Uganda ge basomba entakera nga bapakira mu ggwanga erya Congo ate nga bino munnange bikontana n'endagaano okusinziira ku magye ge bakkirizibwa okubeera nga bayingiza mu ggwanga erya Congo. Kitegeeza nti balina ebigendererwa ebirala. Era US bwetyo erangiridde neekubiriza nti eggwanga erya Democratic Republic of Congo lirina okubeera nga lyetwala bulambirira 100 ku 100 oluvannyuma lw'okuyingira endagaano n'eggwanga erya Rwanda. US bwetyo negamba nti walina okubaawo full restoration of DRC state authority. Ate nga munnange ne Shekedi tatudde. Shekedi kigambibwa okuba nti ategese amagye agali eyo mu 60,000 okubeera nga bariclaiminga, okubeera nga banunula Goma ne Bukavu. Trump bwatyo munnange awadde ensaleesale wa nnaku 50 eggwanga erya Russia. Ate bwatyo n'alangirira diiru ey'ebyokulwanyisa wakati wa US ne NATO okutwaliza wamu mu buyambi obw'okuwa eggwanga erya Ukraine. Putin olubiwulidde munnange bwatyo n'abatema akakule nti kale katulinde tulabe. Ate nga munnange era still Russia erabudde netegeeza nti amaaso tezibirizza eri mu kwetegereza engeri ebyokulwanyisa ebya nyukiriya bwe babiteeka mu nfo ez'enjawulo mu mawanga aga Bulaaya. Era bwatyo Trump y'omu n'alabula eggwanga erya Iran nti bakyayinza munnange okwongera okunyugujaayo ebizuka missiles singa tebeesonyiwa ebyokulwanyisa namuzisa ebya nyukiriya, singa tebeesonyiwa munnange kubeera nga badevelopinga ebyokulwanyisa ebya nyukiriya. Kale munnange bwentyo nkulamusizzaako gwe wenna ampuliriza wano ku Uganda at large. Bwentyo munnange nziguse butereevu tutandikire mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Eno munnange jjukira nti amagye ga Uganda gagendayo nga Parliament tegakkiriza, era bwe batyo nga batukakasa nti balina endagaano gye baatuukako n'eggwanga erya DRC ne babakkiriza okubeera nga bayingizaayo amagye. Kakati munnange kyaddaaki General Museveni bino bimuleetedde munnange obunkenke obw'amaanyi oluvannyuma lwa UN okubeera nga erabula n'okwanimaskinga massive UPDF scandal mu DRC, era ne bagamba nti walina okubaawo ekikolebwa. Bino nno munnange biri bitya? Bw'atyo munnange General Museveni Kaguta nga bwe nkugambye nti essaawa eno ali ku international scrutiny, nti bamutunuulidde n'eriiso ejjogi oluvannyuma lwa United Nations Security Council ripooti yaayo okubeera nga munnange bwetyo ekirambika nti nno waliyo amagye ga Uganda agali unauthorized, agataliyo mu mateeka oba agatakkirizibwa, era nga gakola ebikolwa ebitali mu mateeka mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Ebikolwa ebitali mu mateeka mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Era ripooti eno munnange egamba nti Uganda nti yateekayo amagye amalala gasukka mu 4,000 mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Era nga kino munnange kiraga nti baali kumpi bakubisizzaamu emirundi egiwererako ddala okuva kwago ge bakkiriza okusinziira munnange ku bilateral operation Shujaa agreement, endagaano munnange gye baatuukako mu operation yaabwe Shujaa, nti Uganda eno twalayo amagye okubeera ng'erwanyisa abayeekera ba ADF n'ebirala ebitonotono. Kakati bano bwe batyo ne bongerayo amalala, buli kaseera babeera bakuluumulula batwala mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Jjukira nakutegeeza ne nkugamba nti buli kyuma kyonna oba buli mmundu yonna eyingira eggwanga erya Democratic Republic of Congo, eyo si yakudda wano e Uganda, erina kukola nga backup,
era olabye munnange kasukidde nga batubuzaabuza nga beefuulanga kwegamba ebyo bakole ebitokwatagana na byabayekera ba M23 kyaddaaki munnange wafunyiseewo akakwate era kwe kulabula kwa UN eri eggwanga erya Uganda Kino Museveni okutwaliza bwamu ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba. Kakati munnange okusinziira ku ripooti Uganda essaawa eno erina amagye agasukka mu 6 agoperatinga mu North Kivu wamu ne Ituri provinces. Ate nga munnange gano gasukkira ddala ku 3,000 zino nga munnange ze zakkirizibwa wansi wa formal agreement ne Kinshasa nti Democratic Republic of Congo bakkirizaako 3,000 zokka okusinziira munnange ku ndagaano gye baatuukako. So kati Uganda muganda wange erinayo agasukka mu 6 buli kaseera babeera bongerayo batwalayo omwemu nti awerekedde bano abajaasi 10 bawerekeddeko kinyonyi kitutwalira mmere oba helicopter kide kitwalira abalwanyi emmere n'ebyokukozesa tebadda bwe batyo. Jjukira nti mu biseera bya Habyarimana eggwanga erya Rwanda mu kiseera ekyo eyali pulezidenti nti Museveni yagenda n'ayingirayo ng'agenza okukyala era n'agenda ne konvoyi nnene nnyo era munnange nti yagenda n'abayeekera tebadda baasigalirayo ddala. Kagame era y'ensonga lwaki yagaana Museveni okugenda ne konvoyi bw'otuuka wali bo munnange nga bateeking over security yaabwe ye mukuuma nga bamutwala tebeeteekera bakimanyi nti muganda bange Ssekawuka kaali kakulumye nti kye baakola oli nga bo bwe baayingira e Rwanda era munnange kayinza okuba akagenderere ne baddamu ne bayingiza abalala. Kakati munnange mu ggwanga era Democratic Republic of Congo Uganda bwetyo bwerabika bwetwalayo amagye mpola mpola nga bagenda beeyongera mpola mpola bagenda ati bwe batyo bo gwe muze gwabwe bannaffe abo nti bajja omu bwe batyo ne bagenda okulaba nawana Uganda bwekityo bwe kiri muganda wange. Kakati UN bwetyo emaze okubeera nga yo erabula egamba tewali bwerufu mu deployment era negamba nti waliwo kye bayita absence of official authorization from the Congolese government. The Congolese government tebawangako olukusa nti bano abasukka mu 3,000 ezakkirizibwa baliyo mu bumenyi bw'amateeka. Kakati munnange ebigenda okuva eyo gye bujja maaso kukakasa tebijja kuba birungi yadde n'akamu kubanga jjukira nti US ng'emaze okukwasibwa obuvunaanyizibwa mu kubeera ng'eprotecting eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Twawulira Muhoozi nga ategeeza nti nabo balina okubeera mu ddiiru n'eggwanga erya Rwanda tulina okubaamu Uganda ne Rwanda mu ddiiru bwe bityo nga ayogera. Kakati muganda wange kitegeeza nti already baali baapulaninga dda ekintu kyabwe nga balinga ababajja akagaati mu kamwa. Kakati okusinziira munaye ku Kinshasa bano bamaze dda okubeera nga bakakasa nti waliyo amagye agasukka mu ago agatakkirizibwa era ge bataasaba era agataapprovingibwa neither requested nor approved era ne bagamba nti nno kino kiri serious nnyo serious violation of its sovereignty. Baagala munnange okubeera nga batyoboola obwetwazi bw'eggwanga erya Democratic Republic of Congo nga kwegamba beetuminkiriza era bannaffe abo bo beetuminkirizi tubamanyi bulungi nnyo mu kwetuminkiriza muganda wange n'okwegulumiza anti bo tebabeera wantu nga si be bafuga. Kakati Congo muganda wange bwe batyo tugenda kulwanyisa ADF anti ADF ne batwalayo twali mu 3,000 nga kaseera babeera bongerayo ekitegeeza nti muganda wange eggwanga erya Congo balyagalako share. Kakati gavumenti ya eggwanga erya Democratic Republic of Congo bwetyo yateekayo okwemulugunya, baateekayo formal complaint era nga baagala okunnyonnyola okuva eri eggwanga erya Uganda era nga baagala
baddemu batankuule endagaano gye baateekako omukono batunule mu bungi bw'amagye agaliyo n'abo agakkirizibwa mu teritole yaabwe. Ekyo munnange bo baakifayiringa dda era baagala okunnyonnyolwa beemulugunya dda. Kakati kino ne kibeera concern eri UN ne Democratic Republic of Congo ba officials baayo muganda wange nga bagamba nti UPDF bano balabika ate era still balina akakwate kuba M23 beemulugunya bagamba nti bano balina akakwate kuba M23 yagalagaana kubanga balaba nga waliwo ebitundu ebimu ate byebasheyaringa nga bo tebabalwanyisa balwanyisa balala kwegamba waliwo okwebuuzaabuuza kungi nnyo. Ekintu kino nina kyebuuza dda naye nga ŋŋamba nti eggwanga erya Congo Kinsasa etuuka ete ekiseera okubanga ekintu kino tekirava. Kakati munnange kitegeeza nti bagamba nti bano situation eriwo ereesewo okubuusabuusa ku kakwata akaliwo wakati w'amagye ga Uganda oba abalwanyi b'amagye g'e Uganda n'abayeekera ba M23 nti balina links ez'amaanyi okukosa n'eggwanga erya Rwanda. Kitegeeza nti muganda wange kakati newankubadde Uganda yo munnange ebyegaana egamba tutinawo collaboration n'abayeekera ba M23 naye muganda wange okusinziira ku liiso ejjogi byonna bye bakola biraga nti bali ku mission ey'amaanyi, balina kye baagala mu region eno muganda wange ejjudde ebyobugagga ebiyitirivu ennyo era nga buli ggwanga lirina okugenda okwenogerayo newankubadde wano si ggwanga lirinoga bantu buntu bannaffe be bakola ki be banoga. Kakati bwetyo ripooti ya UN nebeera nga yeetaaga urgent diplomatic intervention wamu ne accountability. Kakati munnange bo abatulisi bagamba nti amagye ago agali unauthorized agatali mu mateeka agatakkirizibwa ebikola byago birabika bigenda kubeera nga bikyankalanyiza ddala emirembe oba kaweefube ateekeddwawo okubeera nti nno emirembe gibukala mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo wamu ne Great Lakes region kubanga jjukira nti era ekyo tukimanyi bulungi nnyo nti enjega eyinza okubalukaawo nti Congo eyo yandikola ng'emmanduso ate munnange Great Lakes region wano ne tulaba nga ebintu bikyuka kabe kasinge n'abo abaliko abafuzi abaliko okubeera nga munnange bavuunikibwa. Kakati ebyo munnange biri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo era ku sayidi ya Uganda. Kati olwo ate munnange atwolekere eggwanga erya Rwanda n'endagaano eyatuukiddwako era nga US bwetyo egamba nti walina okubaawo full restoration of DRC State Authority oluvannyuma munnange lwa peace deal n'eggwanga erya Rwanda. Kakati United States bwatyo nga bamaze okubeera nga munnange bakkaanya n'eggwanga erya Rwanda bagamba nti oluvannyuma lw'okuteeka omukono ku ndagaano landmark peace agreement between Kinshasa ne Kigali nga eno munnange egendereddemu okubeera nga bakomya enjega emaze emyaka egiwererako ddala deadly conflict wali mu Eastern DRC. Kakati munnange bino byonna byayogeddwa ku mukolo e Doha nga US Senior Advisor for Africa Masad Boulos ono bwatyo yakinoganyiza n'agamba nti nno baagala okubeera nga baregaininga full state control era nga kino munnange kirina okutuukibwako kiri mu mateeka so si just nti kyakwogerako bwogezi eri ensi yonna munnange nti erina okuba n'obwetaaze obwayo ng'erina full control
era munnange okwogera bino basuubira nti ebinaavaamu awatali kubuusabuusa kwonna bigenda kubeera nga bireetawo embeera ennungamu nti eggwanga erya Congo libeere nga lyeddiza ebitundu byalyo byonna ewatali mawanga malala kubeera nga munnange galiyingirira. Era n'agamba nti kino kiri nnomo eri eggwanga lyonna, nti oba pulezidenti kyaliko oba administration ki eriko oba bukulembeze ekyobuliko ekyo kirina kubeera bwe kityo. Era n'agamba nti kino kya mugaso nnyo eri eggwanga lyonna okubeera nga munnange lyetwala, amatwale gaalyo gonna galibeera mu ttaano. Era bagenda kakasa nti wabeerawo security, stability wamu n'okuweebwa ekitiibwa respect, okukussa n'eddembe ly'omuntu okubeera nga lissibwamu ekitiibwa. Kakati ate munnange nga bwe nkutegeezezza nti n'eggwanga erya Congo nalyo teritudde eno bwe batyo bali mu kutegeka magye, era nga bano kigambibwa okuba nti amagye agasoba mu 600,000 bwe batyo gakwasaganyiziddwa okubeera nga munnange gaddamu bakola kye bayita retake ey'ebibuga Goma ne Bukavu. Era nga bino byonna munnange abayeekera aba M23 babivumiridde bagamba nti bigenda kuba ate nga bisajjula embeera oba oliawo nti bijjewo n'akabembereza kabe kasinge n'okubeera nti nno ate ebyabadde bituukiddwako mu ndagaano zibaakatuukako ebyo munnange byonna bigenda kuba kati bifuuse lufumo okuva lwekiri nti munnange kati bano basazeewo kubeera nti ate beetegeka nga balaga nti okulwana kulina okugenda mu maaso. Bo bagamba nti amagye aga Democratic Republic of Congo kuva Kinshasa nti gagenda kuba munnange galeetawo ate okukosa abantu aba bulijjo embeera abantu okufa kwegamba embeera egenda kutabula abantu nti baali badde ate tebeetantala kubeera nga ate baddamu okukozesa eryanyi okununula Bukavu okukozesa ne Goma n'ebitundu ebirala. Kakati munnange bwe tuvaayo tubadde wano kumpi ku mulirwano wano nga ne Uganda nayo tugizingira mu Great Lakes region mu ggwanga erya Congo sofa we wali emmundu ekyasinze ndowooza mu Great Lakes region okubeera nti eyaka. Kati ate batugendako munnange e Bulaaya Trump bw'atyo alabudde era awadde ultimatum ya nnaku 5 kati yalabudde kyebuvuddeko era n'alabula nga mu mbeera y'emu bw'atyo n'alangirira n'okubeera nti ate wagenda kubeerawo deal wakati wa US ne NATO mu kuyamba Ukraine okubeera nga bagipokera ebyokulwanyisa. United States bwetyo munnange balabudde bawadde ennaku 50 era nga kino munnange kitwale ngo okulabula okw'amaanyi eri eggwanga erya Russia bwe batyo ne bakakasa nga bwe bagenda okubeera nga babateekako tariffs, envumbo ez'amaanyi ezitali zino ez'okusaagasaaga, era nti n'abo bonna abakolagana ne Putin nti singa tewabeerawo peace agreement okukomekereza olutalo olwa Ukraine muganda wange ekyo kikigenda okubeera nga kituukibwako. Bw'atyo Trump bwe yalabudde kubanga yagambye mbu kirabika kino kigenda mu maaso kigenda mu maaso bwekityo nga Russia erumba buli kiro na misana abantu bafa. Trump bw'atyo bwe yagambye kati n'agamba agenda kukozesa embeera ey'okusoboligana mu buli kintu kyonna era n'agamba nti ekyo munnange nakyo agenda kikozesa okuteekako envumbo okulaba nga olutalo lukomekkerezebwa. Kakati nga ajjeeko ekyo ekyokubeera nti nno bateeka envumbo bawadde ennaku 50 nga bateeka envumbo ku ggwanga erya Russia ne ba allies baayo. Trump era yalangiridde okubeera nti nno bawa obuyambi eggwanga erya Ukraine. Yabadde mu Oval Office mu meeting ne NATO Secretary General Mark Rutte. Trump n'akakasa nti
ba European allies bagenda kuba munnange bagula biliyoni ne biliyoni eza dola nga zino munnange ziri worth of American made weapons for delivery to Kyiv. Bagenda kozesa omusimbi muyitirivu muganda wange nga baguteeka mu byokulwanyisa bye bagenda okubeera nga byonna bwe batyo babitwala e Kyiv, era nga byonna bigendereddwamu kubeera nga Ukraine yeerwanako okwetaakuluzaako munnange ku ggwanga erya Russia. Kakati ebyo munnange nga bikyali awo okuva mu ggwanga erya US, Donald Trump nga abuukula bw'atyo Putin nga amaze okubeera nga abiwulira ne administration ye nabo munnange bwe batyo ne bagamba tuwulidde ebya 50 days window to make Ukraine deal, tubiwulidde byonna. Kakati munnange bw'atyo Kremlin bwe batyo obukulembeze bwa Russia nga bamaze okubeera nga bawulira statement nga bathreatening okubateekako sanctions. Kati banne bagamba nti n'okuwa Ukraine emmundu, okay, kino kiri serious, era bagenda kuba munnange bakitunuulira bakidigesting nga White House bwerangiridde bagenda kukitunuulira ne bagamba nti kale beetaaga obudde okukyanalyzinga kwebyo ebyayogedde mu Washington, era nga bino byayogeddwa Dmitry Peskov ono nga spokesperson oba Kremlin bwatu n'agamba nti okay, tugenda kuba tubitunuulira. Kakati foreign minister owa Russia Sergey Lavrov bwatu n'ategeeza nti Russia egenda kuba munnange nayo neetegefu okubeera nga egenda mu maaso ne sanctions endala zonna, neetegefu kugamba okuzikkiriza zonna ezigiteekebwako, envumbo zonna ezigiteekebwako nga Trump bw'ayagala oba bw'atiisatiisa nti already sanctions nyingi nnyo ze bazze nga babateekako, era ne bagamba nti bino byonna bazze babigumira era nga bakoopinga nabyo nga bagenda mu maaso, tewali kubuusabuusa nti nazino they will cope, bajja kutambula nazo bagende maaso. Bw'atyo munnange Lavrov bwe yategeezezza. Kakati munnange ebyo bwe bityo bwe biri nti nabo tebatidde, naye nga okumekereza olutalo naku 150 ze baataddewo oba kwakatambulako mmeka, nze naawe munnange tulinze birinde. Naye era still Russia bw'etyo ng'egamba nti era buli kimu ekigenda mu maaso eri mu kumonitoringa reported positioning of US nuclear weapons in UK, nti byonna babiraba ebigenda mu maaso. Munnange bano bagamba nti mu bwonkenke obuliwo essaawa eno still tebeebase tebabongoota, bali mu kumonitoringa developments zonna. Bagamba nti oluvannyuma lw'okwetegereza ensonda mu mawulire ag'ensonda n'amagezi ag'ekikugu ne intelligence, bakiraba nti United States emaze okubeera nga stationinga nuclear weapons mu Britain, nti ku mulundi ogusookedde ddala okuva 2008. Kakati wano spokesperson Dmitry Peskov yagambye nti tubiraba, tulabira ddala engeri gye bakolamu embeera egenda okuteekawo obunkenke, era nti n'amagye bongera okubeera nga bagwongerako omuli ne nuclear bongera okubeera nga bepositioninga, era byonna munnange babiraba nabo munnange tebatudde babiraba. Kakati ate munnange bwe tugendako mu ggwanga erya Iran still US nga Trump alabudde Iran n'agamba nti munnange tuyinza obutakomya oba tuyinza okuddamu okulumba oba ennumbagana US zeekola oba ziyinza okukola ku Iran ziyinza okuba nga ziddamu essaawa yonna. Donald Trump bw'atyo bwe yagambye, kubanga nga bwe bakikola luli nga bakuba nuclear sites
bayinza okuddamu ate era ne bakikola bwe kiba kyetaagisizza n'akiddiŋŋana mu kulabula ng'agamba nti Tehran nti erina okulekeraawo oba okwabandoninga ebigendererwa byayo ambitions zaayo okubeera nga munnange ba enrichinga uranium bwe baba nga bakyali mu kubeera nga bakyalemedde ku kukola nuclear ekyo munnange tebagenda kubeera nga bakikkiriza bagenda kusigala nga bakuba ebyo munnange bwe batyo nga babitegedde bulungi nnyo aba Iran nabo munnange ne bagamba nti uranium okusinziira ku foreign minister Abbas Araghchi owa Iran yagambye nti tukimanyi bulungi nnyo current strikes za US zakosa kyezikosezza oba nuclear facilities nga bo bwe bayagala okubeera nga bakikola naye nga bwe yayogedde ffe tetufuddeeyo bajja kukikola bakiddemu bwe kiba kyetaagisizza nga Trump bwe yapositinze ku Truth social platform ye naku lwa Monday Julai nga 21 naye Araghchi agamba nti no Iran yo pulaani yaayo yakubeera nga munnange ekyayongera okwenrichinga uranium waayo bwe kiba kyetaagisizza ekozesa kacyansi konna kubanga ye yagambye nti ekyo bakirabanga source of national pride bakirabanga ekitiibwa ekiri oba ekitiibwa eri eggwanga erya Irani kitegeeza nti singa baba nabo tebalaze nti balina kye bakola ekiyinza okubeera nti kibataasa mu ngeri y'okubeera nti babalabanga obwo bulabe nti oba oli abo babeera tebali safe. Sigenda kusukkawo nnyo wano muganda wange gwe ampuliriza tusinkane ate mugaddako akuume.